reality and faith. Olunaku lwaleero nga bulijjo wetyo bwendabise mbadde nvaako mu nnimiro omanyi naye bino betulimiramu abamu kati nenzijukira mbu ate kati programu omulembe tulina obbaweereza konze kansaleko wadde ndabika bubi naye nga byebino byentera okuzanyirangamu omupiira awo ngwetiddawo emakindi awo mukafuufu nemupiira byentera okuzanyiramu ebyo yo olunaku olwaleero njagadde tujjukanyemu kufa abasajja abagala okutrendinga engoye za kiisiraamu wandigambye ayagala okwolesa omutindo gwa busiraamu n'oyambala n'onyuma omanyi abamu kuffe tugenda ne twambala agantuntu nosanga oli ng'asibye ekitabani n'akiyisaamu bino waliwo bino byendabyo ebipya ebyazze naye abantu bamanyi kyolesa tabani ezo zirina conditions olaba bw'oyambala kanzu oba oteekako nkofiira olina okufunamu kiwoowo banaye ekiwoowo kintu kya makulu nnyo mu ggwanga yaffe eno Uganda waliwo muyaŋŋamba muno wano mu kibuga oba otambula make sure nti akawoowo tekakuvaako n'obanga tolinamu wadde atasso mu nsawo nayinza mukwano nga sirinamu atasso mba nesente neseekuba kawoowo kale mbawonyere bubi ate mba ngenda byeriira nzekka olunaku lwa 6 ssaawa 12 ow'omulembe tuba tugguse ate ngoli nomwana mulezi nana the intro boy n'omumbeja Brana Juko wali ku field nga kutuusako ebyakabi byonna nana the intro boy asigala mu studio ng'akuweerezaamu ng'akuyisaamu akuweesaamu ku bufaananyi bwe tugenda okulaba olwaleero and of course olunaku lwaleero twagala twolese ku omutindo gwa busiraamu ng'omusajja ali eyo wandiyambadde otya ng'ogenda ku jjuma obadde okimanyi nti nooba ogenda ku jjuma waliwo ebintu nga bya sunna wandiise enkola za nabbi whereby ebyo n'oba olina obbikuubirira naye abamu kufu wano tugenda bugenzi noweerera eriyodi nokuba kissammo nakyo n'ofuluma bufulumi n'ogenda aweero toyambaddemu wadde kasanda akamakinga toyambadde wadde kajubba kanzu yonna eri awo yeefunyiza eringa ozi olwange lugolole kanzu eri awo yonna yeefunyiza eringa oluva mukamakenti but of course Brana yangambye yatuuse dda ku field era ng'agenda kwongera ng'abasomesa ebyakabi byonna bye tulina olwaleero njagala tulabe gwe omusajja wandiyambadde otya njagala tulabe kopamuko ku mbeera z'abamufuti abo tolaba abamufuti menke engeri gye bambalamu banyuma nate nga ekyewunyisa mu wattu bambadde ebyambalo bya kiisiraamu you get yes laba ku mufuti waffe jjajja waffe owa Uganda wano Dr. Sheikh Shaban Ramadan Mubajje abasinga omumanyi ali awo kolli Kampala jjajjange mutumiddeko nnyo omulaba engeri gy'ayambalamu ayambala mutindo you get wadde muzeeyi naye akulagamu naye atambula n'omutindo gwe ebiriko ayambala zimihyaru kanzu za mihyaru ayambala jubba nga yeeyo tabani nga yeeyo lwayambadde engatto wow it's always massive so we want us to follow that stage whereby we reach an extent and we say let's promote our Muslim fashion and we meet by our faith you get ogenda otambulira ne balaba nga buli omu agamba omwana akubye masavu but of course mumbeja Brana Juko yatuuse dda ku field yaŋŋambye ali ready era buli kimu kiri steady and ready it's always me delaying her ng'ali ku field naye leero simanyi yaze musanyufu bitya oba ni yamusanyusizza wannaye anyway last week but one it was her birthday ndoza kadakyali mu bikujjuko ebyo musanyufu nnyo by the way but of course happy belated birthday omumbeja Brana Juko yes n'olwekyo sijja kwogera bingi sigala ku GTV tovaako program ow'omulembe tuba tukuwoleza ebyakabe byonna. Yes, alright. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukulikanye mu studio wa Hasana na ndoza abayisiza mwegali nga balaga fashion je tulina olunaku lwaleero okitegera ekintu ekyo omanyi tuli mu weekend vibes right now olunaku lwaleero tuza tulina vibe anti tuza okulaga omusajja omusiraamu wandiyambadde kirungi twali ku bakyalo ojjukira bulungi kati leero tuze kugwe omusajja omusiraamu ndi wano ku Jiribab House olunaku lwaleero njagala manager atunyonyole mu gw'omukyala wandiyambaza otya bbaawo omusiraamu ku lunaku lwa Juma oba ku Yidi oba nga mugenda okutambulamu ye gwe omusajja kala talina mukyala wandiyambadde otya wandiyestayirinze otya naye mwana wattu era mbadde mutayita ndabye ebintu bingi ndabyemu perfumes ndabyemu entende mwana wattu ebyo omusajja omusiraamu toyina bisubwa woba ogenda otambula osooka okuba ka perfume katonotono tekakuzira osobola okulya ku ntende tezikuzira okitegera mukwano nze nkugambye twewaayo kujja kubalaga biri ku mulembe fashion yokka okitegera ekintu ekyo okay wekumire ku GTV tovaako.
Yes, nga wenabagambye olunaku lero tuli wano ku Jilibab House. Okitegera ekintu ekyo ndine manager naye sigenda mwogerera bingi kamukirize abeyanjulireko. Assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Machiza kwata mic. Wale wadankwatira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Mbalamusizaako mwinna abatulaba mwasuze mutya muli mutya buli omu program wekusangidde tuyitibwa Jilibab House tutunda ebintu eby'ekisiraamu oba ebintu eby'abasiraamu oba omuntu yenna ayagala okubeera modest omuntu yenna ayagala okwambala obulungi jangu wano ku Jilibab House ojja kuba otuusa awantu awatuufu. Okay, olunaku lwaleero Hajjat twagala otulage omwami omusiraamu yandyambadde atya ku lunaku lwa Juma. Yes, twagala otulage emitendera gye n'omwami omusiraamu gye yandiyiseemu ng'agenda ku lunaku lwa Juma. Yes. Ndowooza tekyetaagisa kuba lwa Juma lwoka kuba omuntu alina obba nga ali smart every day kuba kati ebintu byakyukamu omuntu asobola okwambala ekanzu kuva ku Monday paka ku Saturday singa bili ngeddae omuntu nga just Jumaja rather ekanzu ajambalako lumu na lumu ne kati ebintu byakyuka amakanzu gajja ng'oli agikoleramu oba kyonna kyoba okoze eki kyoba oyagadde kati tetu centeringa specifically ku Friday but yandyambadde atya yenga ye. Tulina amakanzu ag'enjawulo amalungi amangi katulina ekanzu yaffe eno gyolaba enninaanye ekanzu abasinga oli ayinza ojjambala ku weekend eriko ekikofiira kanzu Morocco ngumu bulungi material yayo ekola ki emalayo nga bagamba nti material yayo emalayo kanzu eno nnungi zirina colors ez'enjawulo waliwo ezirina bikofiira waliwo ezirina ekikofiira ekanzu eno Morocco abamanyi Morocco mulungi si Morocco omwozeemu awe nyini kanfunewo ekibuuzo gana amakanzu temugajja nti oba Saudi Arabia oba nga we mukola hijabs kuba siwulyangayo hijab eva Morocco kibakitegeeza nti amakanzu mugajja walala ne hijabs muzijja walala. Webale nnyo ekibuuzo ekyo. Amakanzu gava mu nsi ez'enjawulo. Morocco aleeta, Egypt aleeta, Saudi aleeta, UAE aleeta. Kati okusinziira ku bakasitoma abo kyoyagala okubawa kyobaleetera ate ekirungi okusinziira ku research gwoba okoze nti ekanzu eno bwe nagituusa e Kampala omuntu ajja jjambala bamubuuza ekanzu wakoze eki wagijjewa ati ndeeta ekanzu nga mutindo mwereere kati ono Morocco mulungi wa mikono miwanvu alina enkofiira omwambala osobola omwambala ku weekends ne ku Juma by the way ne ku Juma akola bulungi alina colors eziri different mulimu sizes ez'enjawulo osobola otulagako. Tuna different colors nga bwe nkugambye tuna different sizes kati ono omulaba wa yellow alinga cream tugambe bwe tuba tumuyita yes naye nayo ya mikono miwanvu bulungi omuntu ajambala nga ekanzu ekoze eki agumidde bulungi nnyo ne kale eno ndowooza ogiraba era oba yagala ya kikofiira ekikofiira kwekiri bulungi nnyo omuntu ajambala nga asobola ojjambala ku Friday asobola ojjambala ku weekend asobola okujjambala wonna waakoze eki wonna waayagalidde ene kanzu Morocco ze zimu ku kanzu ze tukola ki ze tulina wane kati materials ziba zaawukana materials zaawukana nnyo waliwo material nga eri heavy ng'omuntu ne wagisaako ekuba nnyo ebbugumu waliwo material nga tekuba bbugumu kati materials no weziti ogiraba kungulu naye omuntu ajambadde yakugamba kikyakola kyawulira tekuba bbugumu material nnungi wonna wojambalidde otambula butambuzi bulungi ku Juma osobola okujambala ku weekend osobola okujambala ekola mulimu n'abajambala mu working days naye yandibadde suitable ku weekend na ku Juma yes. Kati ng'ogyeko eza Morocco kati tulabye nti zino weziti zo ziba ziva Morocco kati ng'ogyeko ezo osobola okutulagako ku ndala. Tulina ekanzu yaffe nga bw'olaba eno era gyetegereza ogirabe zina different colors kanzu nnungi size gy'oyagala gye tukuwa eno ekanzu y'e Madina. Eno ekanzu bagitungira direct Madina ne mukola order yaayo ne bagireeta wano
eyo teba ya bbeeyi nnyo ku ye Morocco ya bbeeyi n'akatono bbeeyi yakuteeseganya naye kanzu nnungi nti seeka ajambala nawe n'ogamba nti ye oba omwami we ajambala n'ogamba nti ye badda nga ayambadde kanzu ayimiridde ddala kati ekanzu eno mostly sisobola kugamba nti eriko Friday eriko Saturday bw'ojambala yo w'ojambalidde weekola ki okusinziira ku mutindo gwayo bw'ogiraba material mulungi nnyo takukuba bbugumu okitegeera material mulungi kati ate eno zino bwe ziti teziboola myaka eri eboolako mu myaka eri kati of course abavubuka abatototo kyogere mu kamera era bakulabe of course abavubuka eyo kanzu eri sitebe okubbo kati abasajja abasuumuseemuko waggulu myaka ng'emeka olwo abasuumuseemuko waggulu abasuumuseemu eno teyina myaka omuvubuka ajambala n'omusajja omukulu ajambala oba lunaku ki wonna wayambalidde ajambala njagala onzuumingireko ku kanzu eno ey'abantu abakulu nti etaboola nti n'omuvubuka ajambala n'omukulu ajambala obalage n'eri eboolo manyi abantu bange banneeno munaye abalabe bagenda ne babiconfusinga ne bagamba nedda brana watulaze nga ey'ekikofiira teboola myaka kati njagala ozuuminge zonna ozibalage nti ey'ekikofiira mwana watu oba omukadde togyetantala y'abavubuka bokka omwagadde nnyo omukadde naye nga ekituufu kiri nti ekanzu ey'ekikofiira yalibadde enyumira egyo emyaka egyo egy'ekivubuka bwe gityo myaka 25 18 yakyayagala naye eno ekanzu teboola myaka oba oli muvubuka era bw'ojambala omuntu akuwa okitegeera oba oli muntu mukulu osigala oyina respect yo bulungi nnyo kati teboola myaka eweekitiibwa material naawe ogirabira bwerabizi saagala kugikunyonyola kati awo wennyini soko kyukaku omanyi bayinza okusanga ne baku awo wennyini olina ekanzu endala eziboola myaka ng'ogyeko eri ng'okuggyako eyo ezisigale teziboola myaka okuggyako nga bwewaligambe nti size omwana wa myaka 10 like nga bwe kityo naye wegiba nga myaka gyaffe gy'ekivubuka biki ezo kanzu ziba zeetaga kuba egyo emyaka bwe gityo nga yayambala ekanzu eyo bwetyo ng'omukadde yagiveeko omuntu omukulukulu tekulabikira mu bulungi oge mazima oba okitegeera bagenda kunyiigira banaye temunyiigira zajogera kituufu okitegeera anyway bw'oyagala okujja kubanga ffe ono tuwa amagezi bw'ojja ng'ozze kugula kanzu ngetugamba yine haji ekanzu eyo ekanzu yalibadde ekulabisa bulungi okitegeera newoba ogenda ku weekend newoba ogenda ku mukolo gw'abaana ekanzu eno ekulabisa bulungi nnyo okusinga ate bw'olabikira mu kanzu eno nga tojjayo statement koze nejjayo statement nnyo ekola statement okitegeera okusinga ate n'ey'ekivubuka nti agenda kujambala agenda mu bintu ebya bulijjo bagambe nti omwana akubye ekikumba okitegedde naye nga gwe kyoba omanya nti wano ku Jilbab House buli kimu tukola ki tukwambaza tukunnyonnyola tukuwa amagezi tugamba n'ogamba tonyumye yambala wano ne wano okay kati nga tuzzeko ku mulamwa gwaffe gwe nga designer owa Jilbab House anti ogambye bakunnyonnyola tugambe nti bakunnyonnyola bakuwa amagezi bagamba nti wano tonyumye wano onyumye kati twagala otulage omusajja omusiraamu ngera tuzeeko kati ku mulamwa gwaffe omusajja omusiraamu yandiyambadde atya oba yandyeteeseteesa atya naye anziza ekibuuzo ekyo kati ekitandibuze ku bagiyita bata oba ku lisiti ye oba mu closet y'omusajja one kambi kunnyonnyola bunyonyozi at first ekiwoowo that is a must wesikyekuba sitambula nange ogenda kutambula ensojji wunyirira otya olina obbanga owunya bulungi ekiwoowo it is a must oba kitegeera abasinga abane tasbihi ye ekyokusatu it depends bwayagadde okwehandolinga nga bwe nkunnyonnyodde nti waliwo omuntu ye letsa muvubuka ng'ali comfortable n'okwambala ekanzu eno ku jjuma okitegeera namanya nti nja kwambala ekanzu yange eyo even if yakikofiira it is fine ajja kuteekako obusando bwe akwate tasbihi ye bw'oba alina obutende bwe ng'alina wabutadde nga nabwe akola ki naye ng'ekiwoowo takoze eki takyerabidde
kati tugenda ku muntu kwasukka kwono kutwogerako koyo omuntu omukuluko namanya tayambadde kanzu ye ey'emadiina obulungi erabika obulungi nnyo aggumidde oba yambadde busando bwennyini kuba nebono tubutunda ne sando mzina era ogenda tudizayiningiramuko tulabe masaawo mukwano sisobola butakudizayiningira busando tubuyina katasbihi akagadde ayagadde kuteekako muge ayagadde kusaako ki okusinzira ku kanzu gy'aba alina ne kala yaayo n'engeri gyakedde ng'afiiringa ko waliwo omuntu ayinza ogamba tudde saagala kwambala white njagala kwambala blue leero njagala kwambala kala ya grey ezo kala tuzirina wano hajja tsoko tulage ku kiwoowo byonna bitulage tugende maaso ekiwoowo tulina ekyenjawulo ate nga kingi tosobola kukimalawo ndabayo n'entende oba okitegeera katusoko otunyonyole omusajja omusiraamu basabu kunyonyola kubanga nina ebyokunyonyola bingi nnyo woyagala okutandikira woba otandikira hajja tulina kiwoowo kyaffe okiraba mukwano it is a must ekyo bakiyita musuufu it is a must kubanga akirina omusajja kiwunya bulungi nnyo kati kyabasajja bokka oba n'abakazi bake mulimu munanga abakyala abeekuba perfumes z'abasajja waliyo abakyala bakozesa perfumes z'abasajja munaaye naye golooza kiba kyetaagisa okuba perfume y'abasajja nga toli mukyala ddala kisinzira gwe okuki ky'oba oyagadde kati wulira 1 2 3 tugende tandisa. And of course, welcome back from that beautiful session. Bana haja tabadde ina vibe simanyo banzenze kachiri abi bana yasobodde okulaga ebyakabi byonna asajja muli eyo abagambi muli eyo ekiwoowo ngawe nabagambi mu kusooka ekiwoowo kintu kya makulu nnyo abasinga temuwulira haja Jilbab House kulikayo nnyo no mu Major Brana Juko era kansubire buli kimu kikutambulidde bulungi eyo gyobadde nawe omusajja abaddeyo ng'otulaba bana bino ebintu bayida be siri abasajja bokolo alero nawe haja tali eyo ng'oli mufumbo bawo engeri gye wandi mutonyotonye abuzibu simanyi naku zino muyina ebbuba oyinza olowooza munno waatambula tasbihi kaneno ka digital tasbihi bana yakantako unasoko kala nali manyi mukusooka abaka blood pressure nezirawo sebo wala wakagenda agenda muga ba plant kid nnyo ne bakandaga wasima digital tasbihi ne ngamba tebe ebichikano tukapima blood pressure ne bangamba boyi wangu olabisi enosia blood pressure nawo osobola kefunira bakulaza omusala ogw'omutindo omusala ogw'omulembe lwaki tobwefunira obwo muganda wange akawoowo baina nawuleza abavubuka mulina omuze n'akawoowo kutukogereko nnyo akawoowo kamweyongeje mukwekubamu kuba sprays bbiri zokka zimala ogenda weenaza obuwoowo buba 12 bonna ofaaki banaye some of us we are tired you get some of us we are sick. Yes, Ajat katomazo tulagako kweno era gamba n'abakyala abali eyo nga yagala okugiftinga omwami bane zira bagambe Hajat kola ko tebuna kya kukolako kibi ukwata perfume ngono no giftingira omwami wo taatawo mwanyoko banange abo ofaako ki tawali kwata perfume no gimusimbe ogimuyiwemu naye yewulire nga bagabi banaye omwana wange yampa akusabire duwa bataatawo baba muganda naye akusabire baba mwami ate ekisuka bususi oba otegeera ensonga eyo ate bagambe nti sika bbeeyi basobola okwetuusaako bannange ebintu by'okuwunya obulungi it is all about scent ewe eba nnungi ng'ekuwunyira bulungi egenda kuwunyisa ng'omugagga okitegeera naye nga ne perfume wagigula layisi kati Hajat ndabye ku ntende kati mbadde nsaba otupangire okuva ku ntandikwa nga kale wotegeka omwami wo katugambe wekityo nti nsooka mutekera katende ka perfume katwagala otulage kuva mu ntandikwa gwe ng'omukyala oyinza otya okutegeka omwami wo ng'afuluma mukebwero banga agenda kulaba ku mikwano gye yes
Bismillah tugamba entende eno ogiraba yandibadde nnungi nnyo ng'omuntu agisookeddeko n'agirya jjukira erimu nakyo sugars oba okitegeera teziri artificial teziri ki eno entende ogiraba mukwana wa kamera kwata ku ntende eno ogyetegereze bulungi bagiyita ajuwa eno nabbi yatukubiriza okugirya ecleansinga omubiri ecleansinga mu lubuto kyonna kyekiri eri healthy okukola ki okugirya ate kyanetaze nti omuntu bw'oba otandika okulya ku makya n'olya ekintu ekiri healthy kyobaosoosamu ki mu lubuto n'osoosaamu ajuwa eno olyemu 3 5 7 ye sunna oba okitegedde kati bw'omala okulya ku ajuwa kano jangu wano ku Jilbab House wokka okanone okatwale omanye nti mulina kaki akatende kammwe bw'amala okulya ku ntende zaffe 3 tugambe tumutegeka agende kuki agenda ku jjuma n'alya ku ntende yaffe eno n'anaabako nakola ku tasbihi ze nakola ku adhkari ze nakola ku natendereza Katonda nga bw'aba akoze eki bw'aba yagadde tasbihi tuzina oyagala wa digito oyagala buno bwaffe obutali bwa digito waliyo neza digito tuyina aka digito kano kolaba kano mukwano ate kakola kakyako kati kano bwanyiga bwati kaleta buli mulundi gonyiga soko balage buli mulundi gonyiga kabeera kakubalira jonna gyotuuseeko oba bw'otuuka nga obuzaabuziddwa osobola okukazzayo reset osobola okambala ng'essaawa okambalira ku lugalo wano kammala okakulaga nga bwebakambala okambalira ku lugalo abamu osobola okukateeka kuno lwonna lweyagadde lwokolaki lwokambalirako lwofiiringa comfortable nalwo nossaako bulungi nnyo bwoti atayagadde kali eri kakwatako then oba onyiga wano bwoti mpola mpola very easy kwegamba okola adhikali tewetagisa ate ki abantu mwabigonzamu ebintu okitegeera tolina ogenda kwekwasiza nti bannaye mpola ng'obala mirundi gyo bw'olaba giweddeyo gy'oyagala osobola okurisettinga nozzayo ku 0 noddamu n'otandika Katonda sibihi omwami yandibadde agyetaaga jjukira olunaku lwa Friday yeetaaga okukola adhikali nnyingi nnyo olunaku olwo yeetaaga okusaalira nnabbi yeetaaga okukola ebintu bingi kati saalira nnabbi ng'omanye emirundi gy'okola ki gy'omusaalire ng'okozesa akantu kano bwoti mpola bw'aba kano kasobodde tukalina kati ko si kabeeyi nene nnyo kali nedda mukwano ate kankubulira ebintu ebinyuma se bibeera bya bbeeyi ebintu ebitanyuma bibeera cheap and cheap is very expensive naye ebintu ebinyuma kirizagana tebiba byaki bya bbeeyi tasbihi zaffe zino tuzirina agitaddeko agirina oba akozesezza eno oba akozesezza kali kenkoze eki kali kenkulaze kati kisinzira kyaba yagadde okwambala ayinza okwagala okwambala ekanzu eya kajo gyotwasoose okwogerako eya Morocco ayinza okwagala okwambala ekanzu emalayo gyagamba nti eno gyengenda okukola ki gyengenda okwambala ayinza okwagala okussaako tabani ayinza obutayagala kugissaako kisinziira ayinza okwagala okwambala closed shoes ayinza obutakola ki kuba buli omu waliwo batagala closed shoes kajja tiwetugambye oyinawo ko openi naye sinabulaba openi ngenda bukulaga otofaayo buli kimu nno kikulaga kati ne mu nkofiira zennyini kisinziira ayinza ogamba njagala kwambala kakofiira we kati njagala kwambala we kati kuba waliwo enkofiira ezimu kati zinyumirako tabani ng'emazima oba okitegeera waliwo ezimu nga bw'ogisaako ng'obeera bulungi obeera class kati mbadde njagala nkulage tugende ku yes nga bwe twamwambazza ka blue kaffe nga bwe twamwambazza ka blue kaffe nga bw'okalaba bwoti okitegeera nassaako enkofiira eya grey kakofiira wano mu dduuka lyaffe tukayita Shekeliyasi kubanga Shekeliyasi yasooka okukola ki okambala nga bw'okalaba omwe kamukatume we muti kalungi nnyo bwe kibamanya bakatwala kalina kala eya white soko kabagireko bakalabe kalina kala eyene eya grey nga bw'ogiraba kalina ne kala eya white tekaboola mu mitwe ola mitwe mpozi omutego banaye nga guli gutya tekaboola mitwe tekaboola mitwe kakanzu kalungi kati ntandika okumakinga colors nti eno kala enaatambula oba nedda okusinziira ne ku skin kala y'omuntu oba okitegeera kuba omuntu asobola obba nga muddugavu nnyo nga tanyumira grey
abantu abaddugavu nnyo abasinga anyumira nnyo kala ya blue oba okitegeera kati nga tumwambaza kanzu yaffe eno gy'olaba nga tugamba nti ajja bw'aba anayambalirako kano katumuseeko kano kokka bwe kati asseeko obusande bwaffe wansi akwate tasbihi yaffe aba ali ku jjuma ng'agenze kusaala kati hajja kyawo wennyini tukutte omwami waffe ono omukulu ndowooza tusembezeeko ne ku muvubuka naye obadde wano ne bwaba si mukulu okitegedde twagambe nti teboola ne waba muvubuka ne waba ki era asobola okudressinga bwati bulungi nnyo n'avaayo ekiwowo ng'akitaddeko tasbihi ng'agirina kozi wagambye neva Madina ene kanzu ye Madina gy'olaba mukwano okay kati katusembeze neye Morocco Camera personnel wange ndowooza wano sigenda kujjawo kubanga ezitowa bitya ate wante tuli abasajja basobola situla tusembeze n'omwana waffe kano kosooka kwata ndowooza n'omwana waffe njagala bonna balabe bulungi omwami omuvubuka n'omwana kanako kava mu nsi ki obusinga busobola okuva mu UAE Egypt ne Saudi kati nze kyemba ngambe nti lero kambalese ku Egypt lero kambalese ku Saudi lero kambalese ku nobati nze ensi mwe tusobola okuzijja kati oli wajja tugenda kyusaamuko oli wajja ngagamba nsaagala Morocco omulala najja nagamba nti nze saagala Madina omulala najja nagamba nti nze saagala Saudi osobola tuwa makanzu kyamalala wano tumuwa era okusinzira ku kyakola ki hajja ti ng'ogyeko ey'abaana gyogambye nti Saudi ng'ogyeko eri gyogambye nti Madina n'eya Morocco tubadde tusaba otulageko ku makanzu amalala ng'oli azze ngagamba nze hajja saagala ya Madina saagala ya Morocco saagala ya Saudi olinawo gava mu nsi kyamalala kati mainly nyinza okugamba nti ketusinga okuba nago olw'omutindo gwago okuba nti muki nti mulungi tetwagala kutunda mutindo gulimu bwe guti oba okitegeera kati tuleeta okusinziira ne ku market kyekola ki kyebanja oba kyebanja nyinza okugamba nti right now nti nina Morocco nina Saudi nina bwe nti n'ogenda okudda ne kugamba kati Morocco namufeezinze out nti yaweddemu nti ye kati nina UAE nina okitegeera nezigenda nga zigenda zikyuka buli kati okusinziira ku market kyebe tusaba kyetukuleetera oba okitegeera zibaamu ez'enjawulo nti neweti ate waliwo n'omuntu nga taspecialize nze nti njagala ya Saudi njagala ya weti neweti ye ngagamba bugamize mpe kanzu yokola ki enyuma akasema agenda kunyumira egenda kumalayo ng'ompe kanzu so kyekyo mukwano kati tosaba tulagako ku makanzu malala amakazi amalala nga nina kanzu yange bannayo wenjibalagako mugenda kuzirika gitulage tugweri hajja titulage kanzu tugweri kanzu yange eno ekazu eno nungi wanje ndozolaa ni gyenjijje simala gagiteekaawo simala gagikola ntya simala ekanzu yange eno nungi mukwano bagiyita mihiyar oba nyinza n'obutagamba nsimu eva nga lwaki hajja ki olina okuŋŋamba bahajja bali bamanye ne bahajja kyabagala okugula ebirabo nabo bamanye kanzu eno wajja eva kubanga yeeyogerera saagala gyogerera nnyo kati ne kanzu eno bagiyita mihiyar omulaba mukwano zoominga mihiyar ono omulabi mubalage mihiyar ono mubakube emaaso naawe okitegeere ekanzu yange eno giraba twogera ku kanzu eziri casual maybe Saturday maybe Friday maybe noze ne kanzu ogiraba eno kino kikulu nnyo kano kalebo kano kakulu nnyo bakayita kabalasi okwanje kano kalebo kano kakulu nnyo bakayita ki kabalasi nkitegedde bagiyita kabalasi eri mikono emimpi n'emikono emiwanvu gina mukwano nzakulaga ekazi yange ndogiraba nungi nga bwogiraba nga bwenjikulaze tugirina wano ku Jilbab House wokka osobola ojjambala ku weekend osobola ojjambala anytime woyagalidde naye ng'esinga kunyumanya bw'oba ojjambadde ku Friday Saturday Sunday eba ejja kuvaayo naye kolera statement mukwano kanzu nungi nnyo nzirina mu bungi kala gy'oyagadde mu bikubo bino nga tugikola ki tugikutuusaako ey'emikono emiwanvu yo yeeriwa
mpulira njesunze naye omakinga nnyo akantu kano kabalaasi nze wengena bagamba kati wentukana nga manjagalira eyakabalaasi kasita oyogera bakiyita bata eyo ye koodi tewali akabalaasi ndala gukasooka manjagala kabalaasi nga nkuleetera kabalaasi ng'okola ki ng'ogira kati kabalaasi eyo tuyinamu ney'emikono emiwanvu kwanjula ogenda kunnika ogenda kuki ne bwe kibeera kya bulijjo ogenda kusaala jjuma kyetogerako obwedda eno ekkanzu emalayo naye ate ndaba eno special case kugambye bagiyita nayo kabalaasi nga bw'ogiraba bwekola ki weefuza obubalaasi nange bwe jangu buzzi wano ogambe nti njagala kabalaasi ku mutindo gw'eriko ojja kuba ogyetwalira eno ya mikono miwanvu sayizi zonna z'okoze ki gy'oyagadde tugirina ebibeera different ekijawula ku makanzu amalala material no mulungi nnyo tafaanagana nteera ng'oli material mulala oba okitegeera sizes nazo ndala oba onfuna oyinza okwambala ng'olyambala size kati eri size nga 57 ate nga wano mu kabalaasi ate ebeera ntonomuko oba okitegeera obanga ebeera nenemuko okusinziira kuki ku muntu w'abafaanana kati eno kabalaasi ezambalibwa bali ba prince b'e Saudi wegenda obabuuza onola basizi ba gavumenti ze bambala kati gwe wazireetedde n'ab'e Uganda nabo bashayininge babenga ba prince bazambale saagala munauganda asigale yagambe waliwo ekazi gye ndaba bano basekazi basaalizaamu kukaaba kuharamu bannange mukwano ze zino ogiraba bagiyitaani kabalaasi ekigambo ekyo okirowoozaako era ogenda kunzita busi nagamba ekigambo kino mihyar akabalaasi kano okalowoozaako nnyo oba okitegera oba oyambadde mutindo material eyo nzigumivu tolina kyotugamba gamba era abakyala bagulire abakyala mujje mugulire abaami bammwe ekkanzu eno bagiyita mihyar kati kabalaasi temuziinamuko ne mubaana abato tetunaba kuyita kabalaasi z'abaana bato mainly tuli mu z'abantu bakulu betusinga okukola ki betusinga okuba nazo kati Hajat nga bazze ne bagamba nti twagala oyambaze imaamu oba kale nedda twagala oyambaze mufuti kangeeze ku mufuti nti twagala oyambaze mufuti omanyi musajja wa buvunaanyizibwa mpadde kinene nnyo bannaaye oyinza mwambaza otya obukenke bw'amaanyi of course kabalaasi yange sigirekayo soko ndage engeri gy'oyinza omwambazaamu sigirekayo kubanga oyo muntu wa kitiibwa nnyo ndizayiningirira ku ddami maama tamala gagira gakola ki gayambala muwa kabalaasi yange eno mpozi mufuti atera okwambala tabani nedda mwana wange nedda oba oyokyeza atera okwambala kutabani kyemmanyi kyenkakasa kyensinga omulabamu kyenkakasa nti ejjubba tagiyosa ekyo kyekituufu ate mukwano ku jjubba awo wendi soko tulage kati laga tulaba designinga ddami awo oli wennyini ejjubba zange eziraba mukwano atera okwambala ejjubba eya black ayitira nnyo n'okwambala ejjubba eya muyita coffee browni ng'omutegeera nze muli wano kumpi nga lwaki simutegeera nasaako nejjubba ye oba okitegeera kankwambaliza ku mikono ddami yako olyoka otegeere nti ensonga eyo ogitegeera bulungi kati ŋŋamba waatavaayo n'asaaza ddala mufuti oba ogenda muweno no nkoledde kujja si banaye mufuti oyagala kunkola ki anti njagala designinge nti nikesi bamayi baba bambuuzizza nti bannaye mukyala kirulye yatulaga okitegeera leero ajja atwambalizemuko ku mufuti kati njagala otudesigningire eddami nti mufuti muteekako oba ssaawa badde nkyakugamba kati obugatto bwaffe buno bubeera ku lisiti y'omwami ebintu byagenda okwambala kankugirayo n'akantu kano kakyako olwo kakunyonnyola gwe tofaayo naze kunnyonnyola kati kankugirayoko ne luxury ono omulala ow'omwami oba okitegeera gweba mugumu nti buli kimu ngenda kukola ki
Kinnyonnyola. Kikunnyonnyola. Nkubulire buli kimu lwaki nkijjeeyo era nkubulire kigenda kukola kitya. Bwe kaba kawoowo wano mmwa kawoowo ki? Kamuwe kana akawoowo. Kamuwe kana akawoowo. Kaakati tugambirwa Friday si bwe kiri? Yes. Tiye. Ekiwoowo kyaffe ndowooza okirabye. Kozi wagambye bakiyita batya? Bakiyita musuufu. Okay. Ne tumuteekalawo ekiwoowo kyaffe ekyo nga bw'okiraba. Kitegeera n'ayambalirako busande bwaffe buno nga bw'obulaba. Clarks. Omulaba mukwano mwetegereze bulungi ono Clarks original. Abamumanyi bakola ki? Bamutegeera. Sanga wano ku Jilbab House. Kakati kano kuba badde ombuuza muge. Ogulaba guno. Ngulaba. Omuge agussaako nassaako tabani. Nje ngenda okulaga. Naye abamu ayinza obusassaako muge nayambala bwambazi nassaako obusa tabani nagiyiwako obuyinga bwakoze ki nga bw'aba ayagadde. Guno muge bw'aba agwagadde nagwo akola ki nagwo agwambala. Tuyina luxury omulala nga z'empeta. Awo omulondera mpeta ki? Eno naye sunna eya nabbi ey'okwambala ki? Ey'okwambala empeta. Abasajja bale it is okay okwambala empeta as long as empeta gy'oyambadde ekutuuse bulungi ekunyumidde. Tomala gambala kintu tekitakola ki ekitategeerekeka. Yambala empeta nga nawe kenyini banaagikubuuza ojja gamba eyo empeta yange nagigula ku Jilbab House wano ku Bilal Business Center. Wenyini we nakola ki onagigula any color gy'oyinza okulaba. Osobola okugamba omuntu ayagala black n'agamba nze black asimwagala mpa ki green kino ate nze njagala mpeta nneneko mpa kino ki green ekinene bwe kiti size gy'oyagala ffe gyetukola ki gyetukusimba. Kati wassaako ekiwota kyaffe bulungi ayina ekiwoowo kyaffe ayina omuge gwaffe waba agwagadde busande waffe buno obulaba bwangu ateekamu butesi ng'akoze eki ng'agenda. Kati bw'aba ayambadde bw'aba ayagadde okwambala omuge nassaako tabani kisinziira. Ayinza okwagala black erimu black, ayinza okwagala erimu red, ayinza okwagala plain white. Waliwo ne tabani eziri ngambe ntya ziri za checked nga teziri nnyo nga zino ezaffe ezabudde zetumanyidde. Ndabe wale tuyina tabani zaffe zino nga bw'oziraba. Ogiraba? Tuyina tabani yaffe eno. Tuyina ne tabani yaffe eno bweti. Atagitegeera ayinza okugamba bannaye eyo tabani biki. Naye ngeno tabani mukwano masavu meereere. Kamera balaba amasavu. Eno tabani gy'olaba mukwano masavu meereere. Bw'oyagadde bw'okoze eki bw'ogisiba. Ndowooza ogiraba. Muvubuka, musajja mukulu, mwana muto, tabani teboola. Tudizayiningire mufuti tugende maaso. Teboola. Kati akakofiira kaffe ako kalaba. Kanyuma nnyo. Nga kali bwe katyo nga bwe kali. Okitegedde n'okalaba obulungi wako ne design yako nekola ki nevaayo. Naye oba oyagadde okyusa nti tuseeko tabani tusobola okukajjako neweebika ekitambaala kyaffe bwotyo neweebika tabani yaffe bwotyo. Mufuti jjukira gw'oyambaza. Mufuti gw'oyambaza. Mufuti mwambaze ebitanyumye. Oba sobola okusako omuge gwaffe n'ogisuulako ku ngulu bwoti tagwa bwati oyagala kunsuuza mufuti oba si kyo mayindi bw'aba agisoosezako ebiseera ebisinga ayinza obba alinako akakofiira akatono oba okitegeera kale otagisoosezzaako n'akissa kuno ku ngulu bwati kuba kyadigestinga omuge gwa digestinga n'aguteekako omutwe gwe gwa digestinga omuge gwa digestinga n'ateekako nabanga ekintu kyekiwedde bulungi nabanga ekintu kyekikoze eki kiwedde bulungi different colors nga size zonna zezimu omuntu aba anyumye ng'akeera ku makya ng'agenda waliwo bayibabe n'abagenda kukikunika era nga ayagala kusaako muge wano mufuti aba awedde
soko bavire balabi mufti abantu abaza kyekyokubi kubanga eno just a kanzu like we are sampling it out nga bwe kirina okubeera yes naye bw'aba yasazeewo kwambala bw'atyo atani abaagaana waliwo ekanzu eziboola nga zo ogamba nti ne kanzu egenda mu mazika ku mbaga tegendayo oba ne kanzu egenda ku mbaga mazika tegendayo kisinziira gwe omuntu wehandlinga oba okitegeera n'olugoye lwo nga bw'olukola ki nga bw'olukwata kati oyinza okugenda wantu nga naawe mazima gennyini ng'olaba otwalayo mihiyari yaffe eri ng'omala gagitwala ogimansamansa bw'otyo nedda mukwano era onoonyayo ekanzu nga ejja wantu w'okola ki ejja wantu w'olaga naye nga banne nga tukomye ku mufuti waffe bwati bwafaananye bamutaddeko omugge ne bateekako taban ne tujja wano mulaba akagato empeta zibalage ne tuteekako empeta ne tumuteekako engatto lasitiri n'ekiwoowo ekiwoowo ekyo nsonga nkulu bannange ne tuteekako ekiwoowo mufuti waffe abatawedde aba awedde agenda nga asaaza ejjuma oba ng'asaala nga buli omu yeewunya nga gamba bannange zonna kala zendiyagadde ez'ekkanzu tuzirina ne balowooza nti yabirinyidde ennyonyi tumuyina brown tumuyina tuyina kala ya buli kanzu gwe gyolaba kala gyogamba nti naye njagala ekala bwetine bweti mu materials ennungi wano ku Jilbab House tuzirina otukubira kasimu kape 0701574447 kati hajati kankusabemu kakatono bino bibiri wano batabyetaaga kati bino ebiri wano olaba ogenda otutwaza mufuti waffe nga tatuukiridde ajja kyobiraba mufuti agenda nga lwaki tatuukirira anti kati obadde otugambye wali tumumaliriza awo omulaba bw'aba ali aba abulako ki era kuyingira masigiti kati wano tulina tasbihi zaffe nga bwe twazirabye zino ze za bulijjo ez'okusuna obusunyi oba okitegeera era bw'oba ogimuteereddeko teri ayinza gana mubaamu ezimalayo kati awo muterako ngaagundi yakalaki mubaamu eza kalaki tuyinza omumuteerako bannange era gwe designer kalaki bannange tuyinza omumuteerako kano kasibuba kano tekabeera kabi omwami do kayinza olabika olumu nga kabakyala omwami etasbihi yaffe no mukwano agikwata n'atambula bulungi nnyo bw'aba akagadde sisobola kumugamba nti bannange era nako ng'akasaako bw'aba alina emmotoka ofcourse mufuti waffe alina emmotoka buno obadde yagagamba nti wabigere hajja kyeyaga tukola otya kola kigambo kiri ekyo buno obulaba budizayini bwa mu mmotoka nako ng'akasa mu mmotoka ye wano ku gundi bagita batya ebyemmotoka obimanyi naawe naye ki kadizayini ka mu mmotoka bw'aba akagadde nako tukayina eno sayidi kaliko Allahu eno sayidi kaliko Muhammad owakitegeera nako kaba kalungi ng'okayina mu mmotoka ye ng'osaamu ng'otambula ng'ogenda ku muzikiti kano ka mu nnyumba eno nayo dizayini ya mu nnyumba mpulaba obadde okungamba omusaala onkutte ogenda okungamba omusaala eno nayo dizayini ya munju kyogamba wabeera naye muzirako ki eno kaaba kanjikulage omanyi wazze wano ku Jilbab House buli kimu olina obba ng'okirabako tukola practicals zokka eno kaaba ogiraba ogisa ku kisenge oba mu kisenge kyo oba mu ddiiro oba mu lukuubo naye nga dizayini yaki ya mu nnyumba wano ku Jilbab House ogisanga naye tukola ki tugitunda bw'aba ayagalayo akasaala ke akatonotono nga ye of course gaba obusaala tuba nabwo banaye kikye tutalina wano ku Jilbab kikye tutalina kati omuwa omusaala guno bwe guti seeka waffe omulamba n'aba n'omusaala guno nga mulimu ne Quran mulimu ne Quran ng'ekintu mwakirinyisizza ndowooza ogiraba aba n'omusaala gwe ne Quran ye nga mweri bw'atuuka neyesomerako n'asaala wonna waabako okay bamikwano mbadde babe balungi okuva gye twatandikidde katugendeko mu bulango bwa bakama waffe katono nnyo tukyalina omukyala Jilbab House
GTV for unity and development. Nenga bino ebirala sente zibula. GTV for unity and development. Yes, mukulikeyo nnyo. Mukulikeyo nnyo mubulango bw'abakama baffe n'abagambye tuli wano ku Jilibab House opposite n'omuzikiti gwa Gaddafi. Ndoza iyo location enyangu gye nsobola okubawa. Nenga bamikwano mbadde balabe balungi okuva gye twatandikidde yonna Hajjat atulambuza ayambaza Hajjat ayambaza mufuti n'atulaga omwana omuto byayinza okwambala, omuvubuka bice biyinza okunyumira omukadde, bice biyinza omubola, byonna bitulaze era gwe yeetaaga amakanzu amalungi togenda walala wonna jangu wano ku Jilibab House. Hajjat sulirayo abatulaba akagambo kamu bubiri ne bakasitoma abo tumayiriza. Bakasitoma baffe bonna banaye tubeebaza buli yasalawo nti Jilibab yennyambaza oba mukyala oba mwami oba twambaza mwana wo yenna nga wasalawo n'otuwa obwesige nti Jilibab fe balina okukwambaza banange tubeebaza nnyo. Yes, mufuti waffe omumulabya bamayiriza bulungi nnyo okumwambaza, buli kimu kigenze masavu. So batebogera buli kimu kigenze masavu, buli kimu kigenze talatibu, buli kimu kigenze asante sana. Mufti yuno tatomye ali very smart. Ngera emulaba nti waliwo empeta, waliwo obugato, waliwo bikimane menye kindeke kiba mikwano. Olunaku leero mbajjukiza nti tubadde tukola kubaami, tubadde twambaza omwami omusiraamu engeri gye yandibaddemu, bambayiza ne bakulaga omuvubuka engeri gye yandibadde ayambalamu, omwami omukulukulu kosa n'omwana banemwagala nnyongereko kyekirala. Mugamba sibamaliriza bamikwano munzikirize neme kweyongerayo neme kwogera bingi kambongere wana na mu studio abatwale maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And of course, welcome back from that beautiful session. Bana Hajjat abadde alina vibe simanyi obanze nze kakiri ali bana yasobodde okulaga ebyakabi byonna. Abasajja muli eyo abagambi muli eyo ekiwoowo nga n'abagambye mu kusooka ekiwoowo kintu kya makulu nnyo abasinga temuwulira. Hajjat Jilibab House kulikayo nnyo n'omumeja Brana Juuko era kansubire buli kimu kikutambulidde bulungi eyo gy'obadde nawe omusajja abaddeyo ng'otulaba. Bana bino ebintu bayida siri abasajja bokka olwaleero nawe Hajjat ali eyo ng'oli mufumbo baawo engeri gye wandi mutonyotonye abuzibu simanyi naku zino mulina ebbuba oyinza olowooza munno waatambula n'ayitaayitamu eyo mu makubo go bagenda mumwegomba bamukubbeko nedda mukwano kyandibadde kirungi ne bamwegomba ne beebuuza oba ono akikola atya kati n'olwekyo program ow'omulembefu tuba tubaawo okutuusaako ebyakabi byonna. Musajja yiga okulya ku ntende tezibaboola, entende bana tezikuba digestive system, abasinga mulozi entende zikuba digestive system naye tezikuba. Entende ezo kintu kiri kya musunna olya emu 3 5 but you don't eat it in even numbers, you eat it in odd numbers. Simanyi oba abasoma math mukyabijjukira ebyo. Bakola ze tasbihi kaneno ka digital tasbihi bana akantu ako unasooka okalabe nali manyi mu kusooka abaka blood pressure nenzirawo sebo wala wakagenda agenda mugaba plant kid nnyo ne bakandaga wansima digital tasbihi nengamba tebye ebikikano tikapima blood pressure ne bangamba boyi wange olabisi eno siya blood pressure nawe osobola kefunira bakulaza omusala ogw'omutindo omusala ogw'omulembe lwaki tobwefunira ogwo muganda wange akawoowo. By the nowadays abavubuka mulina omuze n'akawoowo ako tukogereko nnyo. Akawoowo ako mweyongere gye mukwekubamu kuba sprays bbiri zokka zimala ogenda n'oweenaza obwowo bubo 12 bonna ofaaki. Banaye some of us we are tired, you get, some of us we are sick. Ogenda kukyeringa wenna ng'olinga suicide bomb oyagala tulikira kwani ye weetegaani oyo atalina nnyindo talina feelings ziwunyiriza
so namwe abakozesa obuwewo mwefuge ya abakozesa obuwewo mwefuge mufti waffe mumulabye mufti waffe banaye mufti onyumye onyumidde nno ddala ayerwa kuba kale sitera kulaba mufti ng'ayambala open shoes ziwandigambye sandals sitera mulaba nga azambadde mufti wano tera mulaba nga ayambadde ziri zibbata bwali wange ziba zimalayo era oliwo tujja batuusaako omusomo zeze engatto ya ayambadde jubba nawe ogirabye ziri zenyini ezaba mufti menk akubye kanzu kanzu eyo nandyagadde batereezamukko kanzu eyo ayinza okwambala mihiyaru eri mihiyaru gyebayise kawalaasi nozamugijjukira bulungi eyo kanzu eyo gye yandiyambadde naye kale for the sake of mbu ebyo biddamya bimenya kiki ne batugamba tumuteerewo eno etaboola ku myaka omuvubuka n'omuzeeyi yenna ajambala omuvubuka naye bakulaze kanzu gyewandiyambadde tukuzana ogenda mu weekend ng'oyambadde gana amakanzu okuba amataali ogenda kukubirawo amataali yaani akuba okinzi mwefula nyo bahaji kasumba wano eno n'amakanzu gamwe ne mutandika okugiraagira wano so aga amakanzu g'aba Morocco bakugambye gonna bye gamalayo miharu amalayo wano eziva e Saudi actually Misiri byonna bikanzu birungi so gwe wenna aliyo nga wandyagadde ogenda mba ogula amakanzu biki try to mani genda yongo olinga pro go like a pro you get make it flow nakukuza yini ajja kutyagambe ono mwana mubuufu amanyi byayagala okugula kati awo tubajja nawe kuba naye ogana wali ng'omudogo muzempa wikanzu mpabu nja kutomezayo made in Uganda alenga made in Uganda ogimanyi pambo okunyuka mbukunyusa batingevaako ya program owomulemezi nagamba tuba tukutushako ebyakabi byokka and of course nagamba buli Saturday program omuliro 12 tuba tuguse then ku Friday olwokutaano bebati eba repeat eya last week gye twabaddeko you get Friday kati nga leero repeat yaffe girinire ku Friday jja inshallah buli saawa 4 ez'okumakya and of course ku Friday ayo emirimu tegiba mingi tolina byakwekwasa mbu ate mba busy ku office yo tuninga ewaka tuninga you get ya kati ebintu ngebyo nawe agamba muno ntambula nnyo funa akasimuko nyiga wali eri UTV app ku Play Store pay for the subscriptions ndoza wa mwezi ziba 14 si sente nyingi oba osobola okusasula rent ya $25 kati akasimu obusimu ng'ogula data 15 buli lunaku subscription ya UTV nayo kweri nnyo ku Global Television oba osobola ogizzaako rewind you know simple say rewind and of course ku TikTok channels zaffe lunaku wetulina na the intro boy Mumeja Brana Joko and of course GTV platforms zonna tubaako waliwo na YouTube GTV buli wamu GTV oba Bilal Television ku Facebook ya watu wenda biso lunaku lwaleero n'abagenyi badde mpitayitamu ngambako bali ku gundi yange nkimanyi ndabika bulungi by the way sinto bandabikamu I'm looking fresh I know that katwala agenda okujjonkera oba ekyo kigambo kyavaawa ya rabbi sigala ku GTV tovaako program owomulembe Mumeja Brana kulikayo nnyo wa Jilbab House nange nana the intro boy wetu wenda bise assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ntumirako buli abaddeko nga GTV for unity and development. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah